Kwaniriza nnyo ku mukoto gwaffe. Story gye nkoze olunaku olwaleero si kyekika kya story zentera okubeera nga nkola naye nkuleetedde Obulumi muganda waffe oyo bw'ali mu kubeera ng'ayitamu. Imagine interview nagimukoleddeko nga bali mu kubeera nga bamukyusa mu ssaayi n'esitudde paka Mulago mu unit gy'ali mu kubeera nga ajjanjabibwa. Namusanze balina mu kumukyusa mu ssaayi nga bw'oli mu kulaba ku byuma ebyo. Naye ng'Obulumi obwo bwonna buva ku nsigo ze bbiri zonna zaalwala n'era ng'abasawo baamugamba yeetaaga kubeera nga azijjamu asobole okubeera nga afuna ensigo endala. Story yonna kangikuttereko naye obuyambi bwonna bw'ogenda okubeera ng'osindika ku nnamba ezo bambi bugenda kukola kyamaanyi. Ekirungi ekiriwo entandikwa girina abantu abadde bakamusonderawo miliyoni 12 ku miliyoni 10 ze bamusabye okubeera nti nera akyusibwa ensigo okumuggyamu ezo ebbiri ezaalwala bamuteekemu endala. N'ekirungi ekiriwo nti alina omuntu agenda okubeera nga amuwa ensigo nga olaba Obulumi Evelyn Lagu bwe yayitamu n'ono omuvubuka bali mu kubeera ng'ayitamu. Kankusaba owulirize story ye gwe wenna alina ekyokumuyambisaayo nakyo kakibeere 100, 200, 300, 4, 5 tetufuddeeyo 10 ezo bw'ozigattiriza z'ogenda osindika n'oli omutwalo n'ebiri gy'oli n'etaano gy'oli ogenda okukakkana nga tusobodde okubeera nga tutaasa obulamu bw'omuntu omu Mukama Katonda w'abeera ayagadde. Kankuzanyire story eno naye nga sinabeera nga njikuzanyira. Kankusaba osubscribinge onyige notification bell eno nga buli we tuteekayo story ku mukutu gwaffe gwajja osooka okubeera nga oziraba bye bino. Amanya ndowooza bamutemesa SMX representing straight out SMX Media Netto Sirika YouTube channel. Ku channel zaffe zino eno yes wadde mutumanyidde nnyo mu kubeera nga tuweereza olugambo naye ku Sirika YouTube channel tuwaayo okubeera nga tukwasaganya ku nsonga z'abantu abamu naddala abeetaaga obwetaavu obw'okuyambibwa mu ngeri emu oba endala. Lwaki twagituma Tosirika olw'ensonga nti bantu bangi bali eyo basirikira ebizibu eby'enjawulo naye n'agamba mukamfe nakyo naye tomanya ovaayo mu lwatu n'oyogera ku nsonga yo nga togisirikidde. Omuntu ayinza okubeera eyo naye ng'ayita mu kusomoza okumu nga gwe ayinza okubeera eyo nga obukizibu ky'olina kimu kyalina oba gwe ky'oyitamu nga ye yakiyitamu n'akuwa ku magezi obuyambi oba advise ensonga yonna yonna n'osobola okubeera nga naawe ogivuunuka. Olunaku olwaleero ndi wano eno Mulago bakuba eki amannya ga level ga luzungu nnyo level 6 dialysis kate neruma olulimi 6A gye balikosa kalisewo nawe gye balisewo gwe wenna ali mu kubeera ng'otulaba nsuubira ku YouTube channel yange eno mwatandise okubeera nga mulaba akapande kenteekayo ne story emu eri brief kuno omusajja gwenzerera okubeera nga nkyalira amanya go amanya Aslam Haruna Bagonza eso kalisewo gye balisewo embeera gye ndimu sisobola mugamba nti ndi mu mbeera nnungi okusinziira nti tosobola kubeerawo nga toli ku kyuma kino nti oba olina okujja ne bakuwoza omusaayi mu mbeera eyo okusobola okubeera ng'oli mulamu just okugira ng'okwatiddewo ki obulamu. Singa okivaako n'oba nga tosobodde kujja embeera ebambi ekisobola okukuviirako oluusi n'okufa. Tusooka twogere ku bulwadde bunene. Bulwadde ki? Obulwadde nalwala obulwadde bw'ensigo. Ensigo zaalwala z'obuli. Ensigo zombi bbiri. Kubanga abantu abatulabako kawo gye buvuddeko ne badde biyitingana ku social media platforms ez'enjawulo nsuubira Evelyn Lagu naye yembeera yemu gy'ayitamu. However nsuubira ye emunnamu yeetaaga kukyusaako kati nze zange zombi bbiri naye nange mba neetaaga kufuna ensigo etya emu. Ye Evelyn Lagu nati mwempeerako reference olw'ensonga abantu bangi bamumanyi. Bwe twali tukola kawashi waliwo omuvubuka eyavaayo n'agamba ye alibeedde okubeera nga amuwa ensigo. Bakuba mu kubeera nga bamuwa ensigo ate bagenda okutuuka ettaki oba naye gye yagenda bagenda okutuuka ettaki nga bagamba embeera gy'alimu takyasobola kubeera nga akyusibwa ensigo. Weesoofa ensigo zonna Ndwadde. Waliwo omuntu yenna yeeyawadde okugamba nga akuwa ensigo. Waalisewo. Yani wat amanya gitegeetaga kwatuukiriza. Yali yaŋŋamba nti sigaatuukiriza amannya ge naye nga waali yavaayo n'agamba agenda kumpa ensigo. Era tuli mu process yakola tests tulabe oba tusobola okumakinga. Kati ngaawo ki ekyetaagisa oluvannyuma lw'okugamba yes omuntu akuwa ensigo waali kati ki ekyetaagisa? Ekiba kyetaagisa ziba ssente. Ogera ku ssente mmeka? Miliyoni 10. Miliyoni 10 omuntu waziwulira ssente ag'amazima ga Katonda nnyingi.
ng'ozikutte muntu omu naye wenkwata nusu 10 naawe n'oleeta 2 oli n'aleeta 5 so tusobola okubeera nga tukiguza. Yes sir. Bwe bakujjanjabira wa just in case million 10 million 10 ziba zifunise. Process eyo twali twasalawo nga twagala kugenda ttake. Yes sir. Taki mwe mwasalawo oba wali recommended obulungi okusinza ekyo kibadde kikyali kuffe nga ffe nti twagala kugenda ttake okusinziira nti India kuba osobola okugenda ettake oba India naye okusinziira nti India kwegamba yafuuka bizinesi oba olyawe kati otuukayo ng'abantu bangi kati ate mu bantu okuba abangi kati process ebbanga lyomalayo nga sente zeyongera okukola ki okufuluma nyingi kati kusonga tugende mu nsi endala ekola naye ate nga yo osobola okwanguwa nga teriyo nnyo bantu bangi not spending nnyo kinene. Nino tukusanze nga omusobola okubeera nga mutulaba sayidi eri waliwo ekyuma kyeno mulimu omusaayi gwe ndi mu kulaba otugambye mbu watali kyuma kineeno obulamu tewali. Yes sir. Ekyuma ekyo kijjayo omusaayi ogunga bw'ogulaba nekigusengejja nekijjamu ebikyafu kubanga olw'enkuba nti ensigo ziba tezikyasengejja kati nekijjamu ebikyafu n'osobola okuba nga omusaayi guddamu nga gukola kati kiyambako ku nsigo ziri okusengejja yebeeranga ensigo. Kakati ekyuma ekyo omuntu omulwadde w'ensigo ovunaanyizibwako kijjako emirundi 2 mu wiiki. Kati nze nzijja emirundi nange 2 meka mu wiiki naye osaasaanya emitwalo 5. Kati z'osasula ekyuma kino ogenda ozimala ozibala nga emitwalo ameka 5 ewiiki kati nga ennaku 2 ezo nga tekuliiko transport tekuliiko byakulya waliwo eddagala lyetugulaagula ebyo byonna tosobola. Kakati era treatment nti nnyina oluusi abanyambayambakokko akatonotono n'akwatayo kakutteyo nange nasiŋŋaanibwa nnyinawo akalimu nali nkolaakolako kaleetayo nako akatonotono netugattiriza nensobola okujja wano naye era olumu bikola ki bigaana n'otajja. Abali mu kubeera nga batulaba appointment eno gye ndiko olunaku olwaleero nabadde nina kugikwasaganya olunaku olwaggulu naye era waliwo embeera enzibu gy'oyitamu besides this kusomozebwa kusinza okubeera olunaku lw'eggulo nadde nnyina kubeera wano kubanga nze nkola dialysis ku Monday n'Olwokuna naye ekyannemesezza okujja agenza okweyazayaza nga siinaawo sente esente zineta mu ddwaliro tewali kati neŋŋamba ndyagenda olunaku ŋŋumenda bo banaasotuuka ku Lwokumeka ku Lwokuna nasuze bubi nnyo nasuze bubi nnyo era nenkeera bukeezi okujja wano ku Lwokubiri olwaleero basobole okunkolako. Toyandyetaaze oba awulira obulumi bwe bumu nga bw'owulira oba agamba nandyagadde artist omukwatirizaako ku nsonga yasobola okubeera nga advantage tulina era ntumira agenda tuweesiga waawe kati kyetaagisa ki? Ekyetaagisa ze ssente tusaba ku buyambi bwa ssente kuba ssente nnyingi tetuziinaako busobozi. Million 10 ate nga nnyina n'ez'okunoonyeza okujjawa buli wiiki $2 kati so ng'okyanoonya ne million 10 essaawa eno waliwo million 12,200 era nzize nzifuna mu bantu abalumirirwa olina akusindikira ow'ebbiri ow'ettaano ow'olukumi ow'ebitaano akuwadde omutwalo akuwadde zonna zakoze eki zasobodde kati so mu mbeera bwetyo. Omuntu weyandyetaaze okubeera nga naye akuyambako oba akukwasizaako afunye atya oba obuyambi ayinza busindika? Nina essimu zange ezikola ziriko
n'essimu ezo ne woba ozikubyeko ofuna nze kennyini era ziri mu mannya gange abantu kwe babadde bayisa obuyambi alina kyasobodde ng'ayita kweza essimu Airtel eri 0753 78 04 16 MTN eri 0774 22 94 16 eso sigadde contacts eza banka kubanga Equity Bank Equity Bank details zonna ngenda zikuterawo awo osobola okubeera nga oziraba bulungi nnyo gwe wenna ali eyo ng'okimanyi muneera munnange obulamu tebugulwa ffenna tuyambayambako kulaba nga tubeerawo osobola okukwata konna kwolina tewaliyo kintu kitono nga okijje ku ntobo ya mutima gwo ne wezibeera nnusu 5 10 2 5 n'omuntu yenna alina asobola okuba nagamba eyo process yonna kandi facilitating tukwaniriza sobola okubeera nga tutaasa munnaffe saawa zino nga wakugambye ali ku kyuma akozesa $50 buli wiiki just imagine kyokka nga weetaaga $1,000,000 kwezino zosonda ate ogyeko nga $50 buli wiiki gamazima process ne ssente ziba z'amaanyi nnyo nnyini ddala waliwo omuvubuka gwe nandiyagadde Halima banaye ntuusa okwebaza kwange eri buli muntu yenna alina kyaba kyasobodde okumpa nenebaza Halima Charity omukyala Halima akuyira ekitongole ekyo nenebaza Isma TV olw'omulimu ogw'amaanyi gwakoze nenebaza wamu no SMX Media olw'omulimu ogw'amaanyi gwe bakoze banaye mbebaza mwebali nnyo mwebayire ddala kuba omulanga eri abantu bonna babuloga nga nze tuleme kufa nnyo kukola ssente naye singa tukwasaganya ensonga nga zinene SMX Media nenvaayo nenkwasaganyako omuntu omu n'omulala naye nasobola okubeera nga avaayo nayambako ku muntu omulala nsuubira asobola okumakinga change nga tukozesa social media platforms zinene zitatukozesa mu lugambo lwokka kupostinga bitazimba oba kukola commenting and nonsense netomanya tusobola okutaasa obulamu bw'omuntu omu oba omulala wetwe tubadde wanene mulago obugambo obusemba nyongera okusaba buli muntu yenna ayina kyasobola oba 5 tofaayo oba kitono kitya kasita oba ng'okijje ku mutima gwo banaye nsaba buyambi ku buli muntu yenna ayina kyasobodde mbasaba buyambi munyambeko munkwasizeeko nsobola okugenda okyusa ensigo ebweru w'eggwanga eyo omuntu omuyinza mugamba ki ekyakugirako ensigo kyensobola omugamba kyandibadde kirungi buli muntu neyeekebezaako bw'aba afunye obudde neyeekebezaako kubanga nze nabeeranga ne pressure nga sikimanyi nti nyina pressure namala genda mu ddwaliro nga maze kulwala ne baŋŋaa pressure ng'eri waggulu ng'ebeera 2-5 nga pressure yayo kyensigo zo kulwala kati omuntu buli muntu yenna mukubiriza alina obusobozi okunawo akadde n'ogenda ne weekebezaako ko nolaba obulamu bwange bwe babukoze eki buyimiridde nga tebunnaba kwegamba bwe wabanga ekirwadde kitandika butandisi oba okyasobola okwetaasa tweyanze nnyo tweyanze ebyo nti wembadde waneeno SMX nkubyeko olubu emulago gwe nawe naali engolaba obulamu obutambula bulungi kibeera kirungi ofuneko time ate otambuleko olabe embeera y'abantu abalala we bali tomanya lwonoofuna okusiima kw'obulamu bwo otegere mbu ate abantu abamu bo bali bubi nnyo nnyini ddala wetwetuwadde gwe nawe nasobola okubeera nga extendinga obuyambi bwo osobola osindika kwezi namba z'essimu tujasobola bulungi nnyo okubeera nga tuzirecevinga oba zijja tuuka omwami ono owatali kulonzalonza wadde ate mukama katonda naye atumusabe asobole okubeera nga akuddizaawo wonna ku ekyo kyonooba ogyewo SMX netosirika YouTube channel twetubadde kamusaba subscribing gwe oba tusubscribinganga ebisigadde obitulekere